Weewaawo nange mfananyeko Waluta anagezaako okulembagirawo mu lugonjo akwata kideeya olwo nno n'alyoka ayolekera mu lugonjo oba n'akwata ekisero nga munnange mujona bw'abakira enkolokolo. Kale katugende bwe tutyo bwangu na bwangu nga mutezi wa nkwale atega ategulula era akawunguko nga ow'enkedi mu nnimiro. Olwaleero tuline banaffe nga bulijjo ba M Franka Media ate bakutuusaako emisomo gino gye tubaweereza entakera nga ne ba Walusimbi Impact Fire Service nabo tebatusudde muguluka. Mwebale nnyo bayire ddala abawagira emisomo gino nammwe banaffe tubayita mujje mulete business zammwe tuzirange ku miwendo mirungi ddala ku Olulansange Online TV. Tulange emiwendo mirungi ddala mulete business zammwe tuzirange ku miwendo egyo emirungi ddala gyesigika ate gikizibwa buli muntu. Kale M Franka Media njibagambye photography ne videography kukuba bifaananyi na kukwata video. Walusimbi Impact Fire Service bazikiza muliro bali ayo mabega wa Kamwensi Shopping Mall balina n'enkola zonna ezekuusa ku muliro ate n'ebyokwerinda. Balina kamera oteeka ku bizimbe byo kamera, balina fire extinguisher n'ebintu ebirala bingi ebyekuusa ku muliro. Ekitabo Olulansange ye kya mitwalo 10 nabagamba buli wennaabaawo wano nja kukibalaga nja kukibagamba ne kino wabaawo effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule nakyo kya mitwalo 3 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3 Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo wajinda 3 byonna byawandiikibwa omusomesa omukenkufu Munnabusiro gw'olabako. Kale nno bwe bw'obeeyo munnange tolema kuwagira nno olulimi lwo kubanga ate kikuyamba n'okubaako byoyiga oba olyawo byobadde tomanyi kubanga olulimi luno bagamba olulimi ly'eggwanga kati bw'ozigamira enkadde nejjo zimba ekulema kati n'olulimi bw'otolufeeko ojja kubanga ofuuse omudembe ng'oli gwe bagamba akolera enzira lumuli olunnyo. Nze Munnabusiro Saafa Bosa Musisimbe yanjulidde ate era wano ntuuseewo ku lw'ensonga. Olwaleero waliwo omuzizo omukulu ennyo gwe njagadde okwogerako ogw'okukwata enseenene. Omukazi takwata nseenene omanyi lwaki omukazi takwata nseenene? Kiwanuuzibwa nti bwazikwata bw'aba n'omwana afa, omwana oyo gwaba naye afa oba bw'abeera olubuto luvaamu. Kakati ekyaganyisa omanyi gino mizizo gino gyabanga n'amagezi ameekusifu mu jjo mwabangamu okumanya okwekusifu oba amagezi ameekusifu. Kakati amakulu oba amagezi ameekusifu lwaki bateekawo omuzizo ogwo nti omukazi takwata nseenene oba lwaki omukazi takwata nseenene? Kiwanuuzibwa nti omukazi bwe yabanga akwata enseenene kyamuleeteranga okukemebwa n'agenda mu bwenzi. Kakati ekyo simanyi oba nga mubadde mukimanyi naye omukazi takwata nseenene nga bba taliiwo oba nga tekuli bbaawe. Kale ekyo mukitegedde n'olwaleero kyabanga kigendererwamu okwewala obwenzi kubanga ate omukazi edda teyalyanga nseenene kati bwe yabanga agenda okukwata enseenene nga tebba taliiwo olwo yabanga azikwatira ani? Ekyo kyekyaganisa abakazi okukwata enseenene. Naye ku mulembe guno abakazi oba mululu basanga mu luttiro nga ssebo naye ali mu kuzikwata. Naye mbagamba ate abasajja bedda balina emirulu baali baagala kutulemesa kulya bintu nga bino biwulira ebiwooma kati tebatwagala naffe tulye ku bintu ebiwooma. Mululu gw'abakazi ab'omulembe guno mukazi teyakwatanga nseenene. Ogwo omuzizo tugukusomesezzaako olwaleero tolikiddira kuzikwata okuggyako nga naawe totegedde. Mubeere bulungi, tuli wano ku Olulansange Online TV kwe tusinzira okubaweereza. Mweraba.